Sebo owekitiibwa minisita w'okwewummuzaamu minisitule eyo ennyumira nnyo. Abakungu abali wano mwenna, sebo mukama wange honorable member wa parliament, ate era munnabitone munnange, ate mutabani wange Kiruluuta honorable, bannamikago bannaffe abatadde mu kintu kino ensimbi, Airtel, Roseform, Movit n'abalala mwenna, bakadde baffe bannabyabitone, badongo bannange, okusingira ddala bakadongo kamu, nga tulabira ddala ne bazeeyi baffe abakadde be tuli nabo wano, basebo ne bannyabo. Sebo kamala byonna, ekibuuzo oli kye yali badde yeebuuza, yali badde aga nti ate UCC bino ebiyingiriramu wa? Njagala ntangaaze ntegeeze abantu bonna nti networks, communication tayinza kubaako kyakolera bantu awatali content. Content kye kintu ekikulu. Kakibe kitereke, ekitereke ekikifuula ekyamakulu, kye ki ekiri mu kitereke? Oye content. Bwe mulaba emirongooti, amasimu ge tukutte mu ngalo, ezo computer, zi operating centers, zi servers zitambuza amaloboozi, ne tekinologi yenna ow'amaanyi taba na makulu awatali content. N'olwekyo content kintu kikulu. Ng'ate mu nsi yonna content asingako amaaso ge bayita eyeballs, n'amatu earlobes, n'ebirowoozo mind. Content oyo y'ow'effirimu n'emizannyo, z'ennyimba n'ebikoco n'ebifaana bwe bityo, n'okukyanga akapiira oba n'emizannyo emirala. Ye content atambulira kuno. Olwaleero mukama wange wano mu Uganda tulina TikTok, ye platform esingako abantu abangi, nga kaakati egenda mu miliyoni 11. Era kumpi data atundibwa mu Uganda kumpi 5 ku buli 100 aliisibwa TikTok ya mutwala. Ekintu ekisinga okubeera ku TikTok okwo kuliko nnyo music. Mukama wange ate era nga tulabye ennyimba bwe zijja zikyukakyuka. Olugendo luno okuva mu 1938 omukulu wa Vinyl Records lwe yakola ejjinja, music n'atandika okuba nga asobola okuba owned. Naye eyo ownership tugiyita physical ownership. Ng'oyinza okubeera n'ejjinja, twavaawo ne tudda mu kaseti eyo physical, ne tuvaawo ne tudda ku CD eyo physical, ne tudda ku flash eyo physical. Mu mwaka gwa 1999 omukulu Stephen Jobs n'aleetawo disruption mu technology tuyita disruption, enkyukakyuka ey'omuggundu eyajja music mu physical ownership, n'emutandikisa oba okuba n'obwannannyini bw'okwatako oba bw'olaba. N'atandika olugendo olw'okuzza music mu kye tuyita instant access, ng'atandika n'akuuma kwe bayita iPod, abakyakaddukira MP3 iPod. Okuva olwo music atandise okwevolvinga. Mu myaka 2 olwaleero kye tulaba ti music mu physical ownership avuddeyo, azze mu kye tuyita instant
access, streaming. Era olwaleero bantu bangi abalina ebifo omugenda okusanyukirwa nga abantu bagenda kukuba music nti gwombakubire, mujja kulaba nga bitandika okunafuwa nnyo, era obubonero bungi tutandise obulaba. Lwaki? Olw'okuba olwaleero music bwe mba mwagala yenna muyina ku ssimu yange. Bwe mba njagala omuwuliriza neetaaga boombox ng'ekolesa Bluetooth, music n'emujja ku ssimu oba ku YouTube oba ku platform yonna yonna, n'emuteeka ku boombox yange mu mmotoka, bwetyo bwe tukole emujja ku ssimu. So immediate access. Sebo twagenda okitunulira Kamala byonna ng'abaana baffe bano bo abavubuka abato, sijja kutya kwogera ku mannya omutukola naye, Papa Junior, nina papa wano Basemakula, bwe ekintu kino bakimanyi, bamanyi engeri y'okwetundamu ku mitimbagano. Sebo Kamala byonna Semakula ono omugavu ono ankoze bulungi nnyo, anyambyeko nnyo okuteeka ekintu kino awamu nga bw'okiraba. Muwala wange Spice Diana ndowooza teyafunye kaseera, bwe emitimbagano bagimanyi, n'okwetundayo bamanyi okwetunda eyo ku mitimbagano, kontenti waabwe ne bamutunda. Era abamu bantegeezezza nti batandikira ddala okufuna ku kasente. Ne ntandika okwebuuza nti taata wange Dani Mugula, Matiya Lwima, omuwala omutwe ennyo my girlfriend Hadija Namale, ye ebintu ebyo anaabifunamu ati ate nga kontenti we mulungi nnyo. Ne tugaa nedda tetujja kusirika. Mukama wange Kamala lyonna olugendo luno ndubaddemu okumala ebbanga ddene. Nze kennyini ndi muzannyi wa mizannyo, nayimba nnyo okuva mu 1974 bwe najja mu theatre awo nekuba amadinda n'ensinga mu Uganda yonna. Nga nva Ssemuto mu mwaka gwa 1995 abaaliwo wano, nze muzannyi eyasinga okuzannya emizannyo eyalondebwa ekibiina kya UTIGA mu Uganda yonna. Era nze